Kyaggwe
batutya nnyo abekabula bugerere bulemezi Buddu ne Sese Buvuma batutya nnyo tuwekula botwabawekula dda balize kimusawa yakuziika mawogola mawokota bululi kisiro kya Dondo Kyaggwe bagikaaba ab'ebusujjuneko kibutambala bakaba kimu Kyaggwe bakabya ayerere saza lya Kabaka Kyaggwe Kyaggwe yesingaye ayerere Kyaggwe saza lya Kabaka Kyaggwe saza lya Kabaka Kyaggwe Kyaggwe yesingaye okusamba. Thank you. Wakati kuba yasooka kutya vibe yo kanje twagenda nayo n'olwekyo Kyaggwe yagenda ebuweekula ng'enoonya okugenda ku finals njagala bagyeline nga bbiri ng'eri ku sure deal nti egenda kunona kikopo Namboole olaba ab'ebuddu abeeri ewala ng'obuuse lwerabe wano okujja Namboole n'olwofe abatambulawo basawo ne banyabo mikwano gyaffe mwebale nnyo mwebalire ddala okuyimirira n'essaza lyammwe Sebo tato wekisibwa Katikkiro nali simanyi kyekitegeeza saza kubeera ku fayino bwe kitegedde nti bannakyaggwe bulijjo balina ennyonta ey'okukwatako ku fayino Sebo ennaku zino t-shirt za Kyaggwe zezikola ne mu mawoofiisi abantu bagamba tumala wangula kikopo era kati emijoozi gya Kyaggwe gye gikola mu mawoofiisi eyo yonna gye tuyita ate njagala okubategeeza amasaza gonna gawagira Kyaggwe ng'ennaku z'omwezi 2 okusookera ddala twagala okwebaza Mukama Katonda kwebera tukola yatukulembera ebyenjawulo binnyo Kyaggwe byekoze ku mulundi guno kisookera ddala n'enteekateeka yaffe nga Kyaggwe tuli kumugamu ku masiza agasooka ddala okweteekateeka kubanze ng'omutendesi bantuukirya 2013 mu Novemba nga baŋŋamba okujja okulaba ati nonatendeka esiza lyange lya Kyaggwe so tutandika okutambuza ebintu mpolampola nona buli kikyemwetaaga kikyenjagala nebagezako bituukiriza so ekyo kekabwa kwakkulizo akaleetera ttiimu nekola obulungi nti yeteekateeka mangu ensonga ey'okubiri yali balowooza bulungi nnyo kwanagenda tutandika ttiimu yaabwe ne staafu yange oba ogiraba tuli basajja b'amaanyi ate tuludde mu kapiira era tuli bannakyaggwe ekisinga obuli tukolera abantu betwagala tukolera essaza lyaffe so tuteekayo omutima gwaffe gwonna gwonna kulaba tisaza ffe tuka ku ntikko nga tuludde nga tukiyayanira bannakyaggwe era naffe tusobola kusaifana tuka 2026 paka kusama ku finals tetukusama nga 2 ekyokusatu ndowooza be bazanyi team selection tulina Kyaggwe abazanyi beerina season eno bonna balungi wojjayo ne gwoteekamu yenna muki mulungi so kitegeeza kino twalonda bulungi twapanga bulungi ttiimu yaffe okusobola okuvuganya amasaza kuba amasaza tukakati ku ssaawa eno galenga Super League kaŋŋambe kuba omuzannyi ava buvaano mu ssaza nga Super League yateeka mutaasi mupiira kakuwa example ya Gaganga olwava mu Kyaggwe Express yimu ku ba starters bali mu Express otunuulira asiimu abadde mu buweekula magoola agakuba muki mu Wakiso Giants so olaba nti namusaza level gyegaliko kati ku ssaawa eno omuzannyi n'okuba ng'ali ku 11 esamba ebibinja by'amasaza egenda ku quarters kusebe ku finals ng'ali ready n'okufeaturinga ku national team kijokera Alan gwe bayita Musaza Gasoni yabadde nga gawedde Alan Oyirofi oba yava mu masaza yali mu Gomba n'agenda straight ku national team so levels zakyuka n'enteekateeka ndowooza ennungi eri mu Buganda committee abateekateeka empaka zaffe z'amasaza naye yakyukira ddala kati tulina 2016 nga bwe twali enteekateeka nga bwe ziri olaba nga waliwo milestone nene nnyo okusinza ali okutupagala tuli ku ssaawa eno ekigambo kyogedde nnyo nti bw'otunulira Kyaggwe ne Buddu olaba nga Buddu erina pedigree ya waggulu nnyo kituufu pedigree gyerina ya waggulu nnyo ku Kyaggwe bwata bwe mundi wayo okusobola okukola okutuukawo naye ate sagala twerabire kino Ssekiboobo waffe n'olukiiko lwe lukoze binene nnyo season eno bitabaddewo myaka giri egiyise emabega so ndowooza maaso moogi yabya ddala obutuufu nti owekitiibwa Ssekiboobo bintu bizibu Mato Vincent nti kamwe bannakyaggwe lolaba omulimu gwatukozeemu so nga zira ku kibuzo kiri kyogambye ekisooka Buddu etuuseeyo emirundi 6 guno gwa musanvu
nate wanguddeko emirundi ebiri ekirala nti ate nambula wetugenda ate Buddu nawo temanyiwo kuba bagikubiddewo era emirundi nagyo mingi so nze ndowooza pedigree eyo tuyagiteeka ebbali tunuulire abatendesi abatendesi abali ku Kyaggwe abali ku Buddu okuggwa bwenkanawa bayinza okuba nkale nga bali kuggula balina okuggwa nabo mu masaza nga bagaluddemuuko naye bawangudde emirundi emeka tulala kulevooza ez'enjawulo experience yaabwe yeekana ali ku Kyaggwe n'oli ali ku Buddu kyawe batulina ekibiina kye twalimu nga bannakyaggwe eno yali group of death ekibinja kirimu Gomba yasize ebikopo ebingi alina 5 yali mu group yaffe otunuulira buweekula abadde nga avuganya emirundi gyonna atuuka ku kota semi final bwati okwatatwalangako otunuulira asinga n'ebikopo 2 so nayo ttiimu yabadde y'amaanyi so olaba nasobola okuva mu Ssingo obuweekula mu Gomba ne kooki eyatwalako ne mawogola tatwalangako so olaba ati no Kyaggwe olaba eyamulundi gono yanjawulo nnyo ekirala otunuulira abazanyi abasambira Kyaggwe n'abazanyi abasambira Buddu tugaye pedigree weeri ku linnya lya Buddu naye Kyaggwe erina abazanyi abawera nga 6 abawangudde ekikopo ky'amasaza emirundi egy'enjawulo n'amasaza g'enjawulo yakubenyamu muzanyi nga kapiteni wange Gagaga Geoffrey yakiwangula Essingo yakiwangula mu Buddu yakuyanga Isaac for Youth yakiwangula e Buddu yakiwangula mu Busiro otunuye Godi yali mu Bulemeezi nawangula ne mu Busiro olaba Abuddu bagenda yali mu Bulemeezi n'akiwangula kalewa Ivan yali mu Bulemeezi n'akiwangula omwaka oguwedde Martin Otau abadde mu Bulemeezi n'awangula omwaka oguwedde abe Daira Katongole yali mu Gomba n'akiwangula 2019 so ogenda okulaba nga Kyaggwe ku lunene neteekateeka yaayo ne pedigree gyoyogerako mu bazanyi Kyaggwe beerina olaba nga bakola ddala kifaananyi kituufu ate nga basajja bawangudde gye babadde basajja bawanguzi kikulaga nti Kyaggwe kuno tugisobola gibuusabuusa segenda kuwangula finals za mulundi gwe ku bazanyi byerina n'obugwe balina mu batendesi baabwe n'olukiiko omulimu gwe lukoze okulemera Mukama waffe Ssekiboobo njagala kweyunga ku boogezi abasoose okwebaza obukulembeze mu ssaza lino ku mitendera gyonna ku nsonga eno ey'akapiira k'essaza ly'e Kyaggwe. Oweekitiibwa Vincent Bitizu Matovu awagira oba yambako Ssaabasajja okumulabirako essaza ly'e Kyaggwe n'abamyuka bo mulaze obukulembeze obw'enjawulo era tulabira ne mu bikolwa mwebale nnyo mwebale eddala nja okwebaza Honorable Serubula ne ttiimu ye Mikdad mukoze omulimu Honorable ampuliza Ssekiboobo ampuliza abo tebampeeza njagala n'okwebaza Honorable Lulume ataliiwo naye Ssebo Ssentebe webale team manager ne committee omulimu gwe mukoze ffenna bannakyaggwe gye tuli eyo tutambula tukaga ba team manager abantu bonna abasambi b'akapiira abazanyi baffe abalungi tubayita baana mulinga kalira mwebale nnyo obutatuswaza mwebale nnyo otuwe tutumu